It is over, it is over, it is over. Zari yagobeseza abakyala ba Diamond Platinum bonna. Zari yeddiza omusajja wetwogerera banono bateekateeka kuddamu kwanjula bupya. Nkugambye omusajja ali mu laavu. Zari yewambye omusajja wattu. Nkugambye tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli amanya n'eddoboozi pa Peter Ntambi Jimso number rich boy Max Sudi Junior. Webale kuba nti otambula naffe, webale kuba nti osubscribinga gwe yasubscribinga ate nawe ate naba kuba nti osubscribinga ngamba olinze ki atolindabide kuba nti otambula naffe. Nkugambye ba Peter Ntambi Jimso number rich boy Max Sudi Junior. Yes, webale kuba nti otambula naffe, webale kuba nti otwagala, webale kuba nti otuvimbiramu mpola mpola. No money no Jimso. So n'olwekyo gwayagala services zange ekyo kugambye mpola mpola. Webale kuba nti otambula naffe, webale kuba nti otwagala, webale kuba nti osiiba naffe, webale kuba nti osubscribinga gwe yasubscribinga nawe ate kuba nti osubscribinga kekasero beere nti yes okwata video eno link osharinge ne bakyalibo bajje bagirabeko mpola mpola. Ntumiddeko bakyali bange mena team Zali mbatumiddeko team Kenzo mpola mpola online team Rauma ogamba otya Kenzo Rihanna Promise ogamba otya yes Julius ngoli Dubai ogamba otya Julius Chali wange ogamba otya ne bakyali abalala mwena mwebale kuba nti mutambula naffe. Waliwo Chali waffe abeere London abeerawo nnyo wano mpola mpola nabwe tukutumidde webale kuba nti otambula naffe. Nkugambye omukutu ogw'olegomu Uganda mu Kamoli bamutantambi Jimso. Yes. Wetwogerera omukyala munnauganda ava Busoga bamuyita Zari Hassan Tarel abasinga mumuyita Zari the boss lady. Wetwogerera ali TZ mpola mpola Tanzania eri ku ttaka batandise okuba nti bavunama nkyeddamu. Omukyala akyasinza okubeera ow'ettabo mu Africa nga ye Queen Kardashian wa Africa, Queen of Showbiz bamuyita Zari the boss lady. Wetwogerera mukyala mukulu ono ali Tanzania atadde Tanzania kobonkenke era nga Diamond Platinum asaze okuba nti agoba obukyala buno obaddawo busimanya bwani simanyani bonna yabugobera bugamba mudde mu kyalo. Queen akomyewo nga bwe twabasuubiza nti fano tetuleeta palapasa twasala okuba nti tugenda mu filime tukuleetera amawulire mpola mpola gosinga okuba nti oyagala okuba nti okwesika olunaku lwale twakutte kamera zaffe ne tuzitwala mu Tanzania zitandika okuba nti zitangaza mpola mpola n'okuba nti oba oliawo zigenda mu maaso n'okuba nti zikuleetera ebyo byosinga okuba nti oyagala. Abasisi baffe bali e Tanzania ne kamera zaffe zatandise okuba nti zituleetera biki trending e Tanzania na biki ebiri mu Tanzania naye nga ate wetwogerera ekiri mu Tanzania kisa kinegula nti omukyala Emboko Fire nga yazaalibwa Jinja Busoga najje Kampala natandika okuvimba nafuna omusajja nga simula muyita Ivan Semwanga yamukwata namutwala South Africa. Bwe yamutwala South Africa omukyala ono n'akomawo e Kampala natandika okuba nti ayimba yamitinga ba Jose Camillo n'abasigaddewo mpola mpola yakola ku buyimba ne bugana okuba nti bukwata engeri gye yali nti tasobola kuba nti ayimba bulungi. Yagenda mu maaso n'okuba nti anoonya ekintu kyasobola okuba nti akola mpola mpola. Wano nno Bad Black weyagira n'aleeta omuzannyo n'atandika okuba nti aguteekamu ssente. Wano nno ba showbiz ne ba socialite netandika okuba nti bafuna mu ggwanga. Engeri gyekiri nti Bad Black yali teyasoma ate nga yali teyasoma nga n'omuzannyo agutaddemu omuzannyo mungi. Wajjawo omukyala eyasoma nga mulungi oyinza okulowooza abazungu. Omukyala ono yali mubalagavu, omukyala ono yali munakasete, omukyala ono yakola byonna okuba nti atakinga over Bad Black era nga wetwogera omukyala ono ye number 1 wa Africa. Buli omu ayagala okufuuka socialite ayagala kubeera nga ye, buli mukyala ayagala okubeera ow'ettaba ayagala kubeera nga ye. Omukyala ono simulala bamuyita Zari the boss lady. Kiddiramu omukyala yava Jinja Busoga najja e Kampala natandika okuba nti yeeyiya mpola mpola. Mukweyiya we yatandika okuba nti afunira omusajja Emboko Fire omusajja ono bamuyita yes Ivan Semwanga, the late Ivan Semwanga. Ennaku zino yes yafana okufoya omusajja mpola mpola. Omusajja yatandika okuba nti amuvimbisa okuba nti amuteeka mu butaala n'amulinyisa ennyonyi paka South Africa. Batandika okuba nti bakola ssente bona n'okuba nti yes bakola omusimbi mpola mpola. Omukyalo n'akwata omusimbi n'akomawo e Uganda. Yasanga Bad Black nga baaloba nga tebalina kye bagamba ggwanga n'abayisaako gemu engeri gyekiri nti baali tebalina bitabo bulungi. Zari the boss lady yatandika mpola n'okusitwekinga n'atandika okuba nti ye socialite asinga okuba nti yeegombebwa mu Uganda engeri gyekiri nti yajjira ku mulembe gwa social media
nti social media Zari yatandika okuba nti agikuba mpolampola n'okuba nti agiwamba Facebook ereta Zari the Boss Lady natandika okuba nti atrendinga mu Uganda wanano yafuna connections ez'ettabu twagenda okumulaba ba Pisco yabamwetani twagenda okumulaba ba Diamond Platnumz batandise okuba nti bamunoonya mpolampola we twogera omukyalo ono ali mu Tanzania twegwerera omukyalo ono ali mu Tanzania nga bamaze ebbanga lya myaka 2-3 ng'oba oliawo baawukanye nkiddamu nga bamaze ebbanga lya mwaka gumu 2-3 nga baawukanye we twogerera love ebata wetwogerera omukwano gubata wetwogerera batandise kwambala uniform nkugambye batandise okwambala ebya Bebe Cool neziwena tujukire nti Bebe Cool neziwena recently ku birthday bavayo ne family number ne bambala emijozi ja Arsenal gy'omupiira wetwogerera Diamond Platnumz Zari the Boss Lady abaana ne bakyali be bonna banyekedde mu ready nkiddamu wetwogerera mu kibuga Arusha ekya Tanzania nkugambye mu kibuga Arusha Tanzania Diamond Platnumz kyonna kifudde red ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Zari the Boss Lady era nga abantu batandise okuba nti bakankana emimwa n'empale nkiddamu ekibuga Arusha lunaku lwajjo kyonna kyafuuse red nga Zari the Boss Lady kwogatta ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga mchala mkulu amanyikidwa nga Zari the Boss Lady wetwogerera bambe batandise okuba nti bakola ebintu ebita batandise okuba nti bamansa omukwano era nga abakyala bonna babadde bepikira Diamond Platnumz bakigaddemu. Diamond yagamba nti ono ye queen of my heart ono omukyala alina abaana babiri ono omukyala mbereddewo ono omukyala asobola okuba nti ambeerawo some promotings and wakabi ku African connection mchara ike yasobola okuba nti ankwata nandaga connection ya Uganda Kampala navayo nankwata natandika okuba nti antwala mu nsi endala navayo nankwata nanfulu wakabi mu East Africa era nga wetwogenda ne Jose Camille Ntanya Kyangama ze number 1 wa East Africa sono lwekyo mama bulamu bwabanga akomyewo nze sirina nsonga lwaki ntandika okuba nti ne Palaudia n'okuba nti ne Sodiamu akikasera okuba nti nconcentrating ne mchara mukulu era nga ndi happy nti nina Zari Boss nina Zari the Boss Lady wetwogerera mpola Zari yavuddeyo nagamba nti talina buzibu ku bakyala ba Diamond Platnumz bonna naye bwabanga atuuse Tanzania balina okuba nti beesega balina okuba nti bamuwaga kuba ye mukyala mukulu alina abaana babiri yes alina byakoledde omusajja balina ne business bonna sono lwekyo abakyala bonna abepikira Diamond Platnumz tabalina ku buzibu naye ng'ate bayingira Tanzania balina okuba nti bamuwa respect n'okuba nti bamuviira because ye kennyini ye nannyini kintu ku myaka ana ali kuvubuka wa myaka 28 mpola myaka ananga mugumu 23 oyo Zari ali kukavubuka akato akakala kataka kute speed akavubuka kamweri pye mpola kamufirako kagamba nti ono yali netala twetwogera Zari the Boss Lady agenzo kugenda Tanzania nga Diamond Platnumz talina kyagamba ba Tanzania because nti mzubuka okuva mu Mukonde ganga omuvubuka ono nga ye president oba ye boss wa the Konde boy Konde gang omuvubuka osimulala bamuyita yes Harmonize abadde taking over Tanzania Harmonize abadde yasinze okuba nti training Tanzania Harmonize abadde across the East Africa for example like Harmonize Uganda abadde kwali Kenya abadde kwali Rwanda abadde kwali Burundi abadde kwali nga Diamond Platnumz oboliawo yadda kuyimirira YouTube enseno mukubanti amaze okubanti ayimbira YouTube mpola yasazewo n'abala akawanike we kali amanyige we gali kwe kuyita Zari the Boss Lady mukubanti bagala okubanti bamaintaininga business nokubanti oboliawo business yawe bagitwala mu maaso mpola babiri basobola okubanti bakolera abana babwe mpola Zari the Boss Lady over the weekend yasazewo okubanti ali nyenyoyi ngava South Africa Pretoria nagenda mu Arusha Tanzania yes mukubanti yatuse mu Arusha bamwaniriza era abantu batandise okubanti bogere ebikankana wano no Diamond Platnumz yabadde amaze otegekera ddala bannamawulire abajje Zari the Boss Lady ku kisaawe ne bamukolako interview wano no East Africa yatandise okuba nti ewuma paka sawa zitwe twogerera Zari the Boss Lady kwogata ne Diamond Platnumz batekinze over kye bayita African Entertainment News we twogerera NSAS project ezaba Nigeria tebena kye batugamba Kenya mutala mukulu amanyikiddwa nga Huda talina kyatugamba wanene Kampala Bad Black tebina
tulina kye batugamba African number eri ku Diamond Platinum kugata mukyala mukulu amanyikiddwa nga Zari the Boss Lady. Wano nno kikulaga amanyi ga Zari. Wano nno kikulaga nti Zari amanyi kyakola. Wano nno kikulaga nti Namukadde akyalinamu supu. Kikulaga nti Namukadde akyatuvuga speed. Nkugambye omukutu guli gomo Uganda Mukamoli Bampita Ntambi Jimson Namban Rich Boya Maxudi Junior kuba nti otambula naffe subscribe tukene mu maaso kuba nti yes tukuweereza mpola mpola. Ate olibaddemu kuba nti oleka opinion yo mu comment section tambula ffenna nkugambye olibaddemu kuba nti oleka opinion yo mu comment section tambula ffenna ffenna webale kuba nti otusudiyamu webale kuba nti otwagala naffe tujja kusudiyamu mpola mpola webale kuba nti yes wekomira wano till next time Bampita Ntambi Jimson bye bye.